ettaka lirindya nerindesa okuyigga bw'owulira omubala wagwo otegera butegeezi nti bamulya gujuba kekadde boolekera ettala okulaba nga bafuna ate ke banazza eri olubuto. Mbasiimye nga lubendo bwesiimira mu kigembe olunaku luno olwaleero. Kale mukkirize emboozi eno olwaleero njaseeyasa obuku mwoyo mwe munaagironda obukukkululu. Yenze omwami wa Ssaabasajja Ssaabakaaki Peter Nkwanga omuzirango ng'ali mutabani wa Muteesa Asira embogo yagenda ziyigira mu Kyaggwe Nabbaale era nga ndi muzzukulu wa Ssaabakaaki Petero ndi muzzukulu wa Ssaabakaaki Yokaana agalamidde Nabbaale bukoba mu Kyaggwe nva mu luggya lwa Lubowa mu lunyiriri lwa Sibalata Lubowa nva mu mutuba gwa musajja atafukirwa mwenge musigala namuyimba ekibuye nva mu kasola ka Muteesa Asira Muteesa Asira ebukesa Butambala neddirango akebbiro Kasimba era nga omubala gwaffe guvuga nti Nabbuto gwempita ya akala kengo namuzisa ya ekirimala abasajja nyago ya abasibe embuzi ku lukande bazisibira bwerere kabazirye ndi musanyufu nnyonnyo otwalira awamu olw'Obuganda bonna okubanga tugenda okubanga tujaguza nga tujjukira amatikira g'abeene ag'omulundi ogwa28 kino nno kyafaayo kinene nnyo mbagamba twali tumaze emyaka 27 okutuuka mu 93 nga tuddangamu kulaba ku kibayita Buganda Obuganda nga weebuli obw'omwoyo gwa Buganda ogutafa buli bwenjogerako naye buno obw'obwami obw'okwamira obwamizi obwatandika ne Kabaka Kintu nga tebukyaliwo byali ssanyu lingi nnyo ate nga tujjukira emyaka 51 bwe twatuukira mu mwaka ogwa 93 ng'Obuganda bwali tetuddangamu kuba na mukolo gufaananako bwe gutyo ogwa matikira twali twakoma kugulaba myaka egy'olukumi mu ebiri eri nga empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi wokubiri naye kitaawe Muteesa wokubiri ng'atikirwa mujana mu 8 n'olw'ensonga eyo kkiriza obagaana njagala okwebaza bakatikiro ba Buganda abazze babaako mwenna okubira ddala ku ekitiibwa Joash Mayanja Nkanji yakola omulimu gwa ttendo nnyo okukuuma ddamula emyaka 27 Buganda gye bwamala nga tegiriwo ate n'akuuma ddamula omwaka omulamba n'awanirira ddamula erimu obuyinza obw'Obwakatikkiro bwa Kabaka Bulamba obwebweru yensonga lwaki bagamba nti Katikkiro ye Kabaka ow'ebweru nti aweebwa obuyinza mu muggo gwaweebwa mwe muba obuyinza tebuba mu muntu kyekimu ne Kabaka naye nga Kabaka tumulaba atuulawo akiikirira buyinza obw'ensi amaanyi obwa Katonda yensonga lwaki ne baffe ekifundikwa ky'ennono bwe yali akomawo ng'agenda okuddamu olinnya ku Namulondo y'abajjajjaabe yasooka kukola mukolo ogw'okulamusa mujaguzo ekabowa mu lubiri kuba oli Kabaka munne mulamba bwe ntyo bwe namala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro Joash Mayanja Nkanji nenzirako okwebaza Oweekitiibwa Joseph Mulwanya mulise mwogerere wakola nnyo wazzaawo Buganda yali tebangawo oteekawo obwami batuula abaami ba Kabaka baddemu mu Mmengo Omutaali Ntebe yonna n'ofuba n'ogamba kanwane mbenga ntereeza Obuganda bw'atyo yabeera n'akwata ddamula okumala emyaka 11 okuva mu mwaka ogwa 1994 n'akuuma ddamula paka omwaka gwa 2005 bw'atyo bwe yamala okukivaamu mu 2005 n'akwata ddamula n'agikwasa Oweekitiibwa Daniel Muliika bw'atyo Muliika yafuuka Muliika wano tuli kujjukira olw'ebirungi bye wakolera Obuganda amaanyi n'eddoboozi lye wayogezanga Abaganda tebalyerabira Omuganda teyeerabira tukyakujjukira nnyo bwe yavaawo ne tukwasa ddamula Oweekitiibwa Ambassador Emmanuel Sendawula weebale nnyo wakolera Obuganda buli kujjukira olw'ekitiibwa kye wabuweesa oyo bwe yataddamula bw'atyo n'akwata ddamula n'agikwasa Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi yakola buli kimu era oyo ku ensasage we yava gye mwalaba eyali ebugerere Kabaka ng'agaaniddwa ogenda okulambula essaza lye n'okukuza olunaku lwa bulungi bwansi naye ebyaliwo byayongera okulaga abalabe ba Buganda nti Buganda ekyali wamu Buganda y'amaanyi nti Obwakabaka bwa Bulange n'obukulembeze bwa Buganda Bulange bwalangibwa okuva ku mutendera wansi ne bugenda nga bwambuka paka waggulu bw'atyo Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga naawe tukuyozaayoza si byangu nnyo okuva mu 2013 mwakwatira ddamula okutuuka olwaleero byokoze obikoze era tukusaba ekintu kimu yongeramu amaanyi Obuganda busobole okuba nga butambula omukolo guno ogw'okutikkira enseesaana ekimanye nti gwatandikira ddala mabegeeri mu biseera nga Kabaka Kintu ajjo ate okujjawo Bema Musota eyatandise okuliisa abantu ba Buganda akakanja so omukolo ogwo gwakolebwa nga gukolebwa omusajja Buddo jukira ekitundu Buddo omusajja yasookako gwe bayita Buvo yensonga ki bakugamba tunyumiza obuvo n'obuddo nti omusajja Buvo yamanyi Buddo okusingira ddala so Buddo oyo
oluvannyuma eyafuuka Ssemanobe nga kiba mu kigambo nti abantu abo olwokuba nti yali yaweebwa obuyinza ku mulembe gwa Bemba nga bamugamba Bemba abadde mu Kambolo Kintwaze ne bamugamba abantu tebakunobe ekitegeeza nti abantu tebakukyawe awo weva erinnya Ssemanobe okuva olwo ne kafuuka akalombolombo nti ekifo ekyo Naggalabi ekikuumibwa omusajja oyo kati gwe tuyita Ssemanobe kitandikiraawo yakuuma ekifo ekyo Ssemanobe okuva ku Kabaka Kintu omubedebede yennyini yasooka n'akuuma ekifo ekyo ku Kabaka eyamuddirira Chwa Nabaka n'akuuma ekifo ekyo ku mulembe gwa Kalemeera nga yaliwo ng'omulangira eyavaako ate okutuzaalira omulangira eyadda Kimera n'ameza Obuganda awo ab'ekima ne batandikiraawo ne bafuna obwamugema awo byonna twetaaga terezewo abaana ba Buganda nga tugenda okujaguza amatikkira gano aga 28 ensi etegeere nti ab'ekima si mmwe bajjajja ba Buganda kubanga tosobola kuddira muntu yazze jjo ate n'omugamba nti jjajja wa Buganda awo tuterezewo Obuganda butambule munnange Kimera bwe yamala okubanga naye omukolo gwe yagukola omukolo gwe gumu ne gujja ne Kabaka Ttembo eyali owookuna mujjukire nti Kabaka oyo yagwako n'eddalu ku bukulembeze bwe era we wava enjogera egamba nti gundi ayise Ttembo bwe twavaawo era Ssemanobe n'akola omukolo gwe gumu ku mulangiro be yafuuka Kabaka Kiggala eyali owokutaano ku Kiyimba ow'omukaaga n'akikola Kayima ow'omusanvu n'akikola Nakibingo ow'omulala n'akikola Mulondo ow'omwenda n'akikola ne Jemba asooka yawangala nnyo yalina n'ejjembe lye bamuta alogaloge Jemba alifa bukadde alogaloge Jemba alifa bukadde bwatyo tujja Kabaka Ssuuna eyasookera ddala owe11 oyo bamwogerako nti ow'ejjimbo era yavaako naye enjogera ey'amaanyi jjukira ye Kabaka eyatandikawo omuzannyo ogw'ekigo ogw'amaanyi ennyo kigo mu kifo awo wemulabaawo Olusenyi Emmenga awo waliwo ekifo mu kibuga muno ssebo waliwo ekifo we bayita Ensiike so wabanga okulwanagana Obuganda bwabanga n'emizannyo gyabwe so bwatyo Kabaka yayitayo okolumu omusibe ekigo ne kikubwawo Kabaka ne bamukuba enkizi kuva olwo teyaddamu kugenda nga akuba bigo so kuva ku Ssuuna asooka oyo owe11 ebintu byatambulira ddala bigenze ku Kimbugwe naye n'abeeraawo ne bigenda ku Kateregga Mutebi asooka Ssekamaanya ne bigenda ku Jjuuko ne bigenda ku Kayemba Tebandeke Ndawula Kagulu Tebuchwere ku wa 20 bibyo bikiridde ku Kikulwe wa 21 Mwanga asooka wa 22 awo bigenze ku Mwanga Namugala bigenze ku Kyabaggu bigenze ku Jjunju Ssemakokiro Ssemanobe nga akola omukolo gwe gumu okutuuka olwaleero bakabaka balaawo 35 balamba so kyatendo nnyo ekifo Naggalabi tukikuume nga kifo kyaffe kya buwangwa kya Bwakabaka tusigale nga tuli wamu ng'Abaganda ate n'abatali Baganda okusanyukira ku Buganda nze ndowooza kiba kirungi Wangala ayi baffe omuti ogubala ensimbi n'ebikomo lukeberwa Pemmenku Sserwatika lwa ttaka n'antatungibwa n'antabiipingwa